نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد atendezebwa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumwegayira okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tugenda mu maaso n'okunnyonnyola ekitabo ekirungi ekya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ekiyitibwa al-ubudiyya ayogera ku kye bayita okusinza rahimahullah obuddu kumanya nti tuli baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Bwe twakoma Imaamu agenda kwogera ku mutima n'okubeera nti mwetaavu eri omutonzi waago tabaraka wa ta'ala. Agamba rahimahullah wal qalbu faqirun bidhaati ila Allahi min wajhayn. Oluvannyuma lw'okwogera nti omutima guno buli guyingiramu okwagala Allah gye gukoma okuba nti guwoomera obulamu buno obw'ensi, gufuna obulamu bwa njawulo buli bwe guba gwagala Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti omutima guno mwetaavu eri Allah, mwavu, gwo tegusobola, mwavu nnyo, agwetaaga Allah naddala mu mbeera zino bbiri. من جهة العبادة وهي العلة الغائبة وهي العلة الغائية. كتسوكا تجينيونيولي مبيري سوكا نمبيغامbo bya Sheikh Saleh Al-Fawzan wansi wano agamba nti omukkiriza omutima gwe mwavu eri omutonzi waago Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera bbiri. Embeera esooka annahu muftaqirun ila al-ibada, ekiyinza okugutereeza gwetaaga okusinza Allah. Oba oyagala omutima gubeere kuno ku nsi nga gweyagala, guyina kutendereza Allah, kumusinza nga bw'olaba Allah bwe yakola emibiri gyaffe gino n'agijja mu ttaka, ng'era Allah kwayisiza okulaba nti giba migimu bulungi gyeyagala nga gikosezza ebyo biva mu ttaka ne girya. Genda olaba amatooke n'ebirala byonna ebyokulya bwe zibanva bijanjaalo, kawo, byonna biva mu ttaka. Omuntu byalya byonna okuweddayo byetegereza biva mu ttaka, bye biyimirizawo omubiri ogwo n'ogulaba nga gunyirira. Kati n'omutima gwava eri Allah yamanye ebyagwo, era baali babuuza nabbi ku mutima n'abagamba qul ruuhu min amri rabbi yasalunaka ani ruuh ayiri mu suratul Isra. Baali bamubuuza ku mwoyo omutima guno
Allah n'amugamba gambe eby'omwoyo ebyo bya Allah abimanye bigukwatako. Kati ebiyinza okuguliikiriza ne gweyagala nagwo ne guba mugimu gwonna nga guli mu ssanyu birina kuva eri ani? Allah. Olina kuba ng'osinza Allah. Qur'an eyo ebiri mu Qur'an n'obiteeka mu bulamu bwo, olwo obulamu buno oba omutima guno we gugenda okweyagala gubeere mu ssanyu eritagambika, kuba kye kyagutondesa. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun fala yastaghni an ibadati llahi bihal. Sheikh wano wasagamba Sheikh Salih hafidhahullah teriyo mbeera mutima gye guyinza bbeerawo ne gufuna ssanyu nga tegusinza Allah, tekisoboka. Kasita guva ku Allah ogwo omutima guba gugenda kubeera mu nnaku, mu biwoobe, mu maziga, tegugenda kukomba ku ssanyu ogwo omutima bwe gutyo ogutasinza Allah tabaraka wa ta'ala. Walidhalika agamba Sheikh, katusooke tuvule ebigo bya Sheikh Salih wano wansi tubimale obulungi, agamba falqalbu la yasluhu wala yuflih wala yaltadhu wala yusarru. Omwoyo gw'omuntu teguyinza kulongooka, teguyinza kusanyuka, teguyinza kuwoomereza, kuwulira life eyonga enyuma. Wala yatiibu, era teguyinza tereera. Wala yaskunu, teguyinza tebenkera ne guyita mu bulamu obulungi. Wala yatma'innu, kwe kubeera nti gwonna guweweera illa biibadati rabbihi, okujjako ng'omuntu oyo atendereza omulezi we Allah, amusinza. Kyokka kye kiyinza okutebenkeza obulamu, kyekyo ekiyinza okukuteeka mu mbeera eyo ng'owulira obulamu bwekola ki, bweyagala, bunyuma. Wa hubbihi wal inabati ilayhi, n'okwagala Allah n'okudda gyali. Inaba ekyo ekiyinza okutebenkeza obulamu, n'owulira nga life etambula. Faqalbu lmu'min la yatma'innu wala yaskun illa biibadati rabbihi. Omwoyo gw'omukkiriza, omutima gw'obulamu bwe tebuyinza kutebenkera, kumunyumira okujjawo ng'asinza Allah. Kyekyo nabbi kye yagambanga oluusi embeera bw'emugira eno n'eno, agamba arihna biha ya Bilal, arihna biha, tuwummuze. Ng'amugamba olukima essala, bagenda mu ssala, nga bw'awulirira essanyu ng'ayogera ne Allah butereevu, ayogera ne Allah we. Allah yagamba kama qala subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Abakkiriza emitima gyabwe ne gitebenkera nga basinza Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Ala eyo harufu enyukuta eyo mu nnimi Oluwalabu eba ekomeka nti abange teriyo kiyinza tebenkeza mitima gino okujjako ng'otendereza Allah. Kyekyo ekigenda okuweesa obulamu obulungi. Fala yatma'innu almu'min ila shay'in illa ila rabbihi subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza tayinza bulamu bwe kutereera okujjako nga zeeri Allah we, ng'ebirala byonna birese. Amma baqiyatu al-umur wa in maala ilayha fa innahu la yatma'innu ilayha. Ebintu ebisigadde naamuwadde omuntu asobola okuba nga agezaako okulaba nti yeesulika gye biri, abyagala, naye tebiyinza mumalira kufuna ssanyu nga byonna bifunye talina Allah. Nebwe biba bya bugagga nga byonna weebiri awo, abaana, bakyala, tayinza kuwulira life ng'enyuma nga talina Allah. Tekisoboka. Allah ekyo yakisalawo bw'atyo. Tebuyinza bulamu buno guno omutima gwetaaga Allah okumusinza gusobole okuba nga musanyufu ku nsi eno. Bwe guba tegulina Allah tegusobola kusanyuka, teguyinza kweyagala, gubeera mu mbeera eryawo ey'ennaku ekyeyagaza okutuusa nga guzza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh agambye walihadha qaala, kyova olaba wano waggulu Sheikh yagamba, tugenda kuddamu tusome ebigo bya Sheikh, tukyali wano wansi ku bigo bya Sheikh Salih ngavvonola. Walaw hasala lahu kullu ma yaltadhu bihi min almakhluqat lam yatma'in. Sheikh agamba kyova olaba omuntu asobola okufuna buli kyonna kyolaba ekyessanyu mu nsi eno naye nga tateredde, awulira ensi
fuukidde ensi. Nabo ekyokulabirako ono kyekyo kyowulira ku basajja baga nti omusajja alina ssente ezitagambika naye ng'obulamu tebumunyumira. Ne bagga bamusanzeeyo wadde obutwa. Ssente z'alina alinaawo olujja lwokka obunene bwalo mulimu emmotoka negenda mu katale nekola kino nga ziri omwo motoka nga 5 naye ng'obulamu tebukola ki. Ne bagamba yavudde ku kizimbe waggulu neyekubawo. Bagenza omusanga nga mulambo ng'awulira obulamu tebukola ki. Yeetaddemu omuguwa. Ne bw'ofuna byonna by'omanyi ebyensi eno omuntu bayinza okulowoozaako nti birungi nga tolina Allah ko ku mutima gwo, ono obulamu tebuyinza kuwomera. Sheekh agamba katubiddemu walau hasala lahu kullu, oli ne bwafuna buli kimu kyonna ky'omanyi ma yaltazzu bihi min almakhluqaati, abantu ebitonde bye baagala nga bawulira bye bitebenkeza obulamu, njagala bwe kiti, njagala kalina nga yamaliro bwe giti, byonna ne bwabifuna lam yatma'inna, tayinza kutereera, tayinza kutebenkera. Ay law hasalat lahu kulla almaladhaati addunyawiya, singa afuna byonna byonna ebyengera bino ebyensi byolaba ebiwoomerera kino ne kino, min almulki, naafuna obufuzi, walmaali, emaali n'agifuna, walwaladi, naafuna ezzadde, wasiha walaafiya, Allah n'amuwa obulamu si nti alina kirwadde tebalwadde ekirwadde bwe kino kiti, nedda. Wa anwa'i almaakulaati walmashrubaati, ng'alina buli kyakulya muleete kino, ebyokunywa muleete kino, buli kyonna kyonna kyayogerako nga baleeta. Fa innahu la yatma'innu qalbuhu ilayha, omutima gwe teguyinza kubeerawo nga gwo gwatebenkera, tekisoboka. Ne bwafuna gwe by'omanyi byonna byonna naye nga talina tawhid, talina Allah we, ensi teyinza muwoomera, teyinza muwoomera, tafunako ssanyu okutuusa nga azze eri Allah. Liannaha ala sabili zawal wala yabqa illa Allah, kuba byonna byakuggwawo era kyovula bwoli ne bwabifuna abeera mu kweraliikirira. Emaali eno tegenda, omuntu omutima gwe gubeeraawo buli kaseera, naye bw'oba ng'olina Allahu tabaraka wa ta'ala oba n'essanyu ery'enjawulo abasigadde eri batayinza kufuna. Wama urida bihi wajhuhu wassababu fi dhalika annahu, ensonga lwaki kiri bwe kityo kubanga fihi faqrun dhatiyun ila rabbihi min haythu huwa, kuba Allah yakola omutima ogwo nga mwavu mwetaavu eri omulezi waagwo, eri Allah waagwo tabaraka wa ta'ala, min haythu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu, kuba gwalina okwagala, gwalina okusinza, alina kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah yakola ogwo omutima nga teguyinza kufuna ku buwoomerevu bwansi eno okutuusa nga guzze gyali. N'agamba Sheikh wuli ebigo bino ebirungi, walidhalika tajidu almu'min mutma'innan munshariha as-sadr ala ayati halin kana, kyobola busobola okusanga omukkiriza ng'ali awo ateredde mu mbeera yonna, mu mbeera yonna. Nali mbanyumiza ebimu ku byo nga tusoma ekitabo kya Sheikh Saidi ekiyitibwa alwasailu almufida lilhayati saida. Sheikh yennyini yawandiika ekitabo ekyo, twabiraba ebyo ng'ali ku ndiri, basawo bamuganye okwogera, naye nga byawandiikako bw'osoma ekitabo ekyo nga bwe wakiwulira ng'olowooza oba obulamu yali mu bwenkana ki. Muyinza okulowooza oba yali mu byengera eno baleeta ebyokulya eno baleeta kino, ali mu bigundi bikuba essi zikuba, naye nga yali mu mbeera nga n'abasawo bamuganye okwogera, era n'atayagala kunakuwaza abaana be bambi bajjanga okumugira nga bwe bayingira ng'empapula aziteeka wansi wa piro nga bo balaba ali bubi. Sheikh teyaliwandiise, taata awummule, naye nga ye obulamu bwalimu obulabira ku bigambo bye yawandiika rahimahullah al-Imaamu Saidi alayhi rahmatullah. Sheikh awo yatunyumiriza n'ekyomusajja ogwo bagenda okulambula ng'ali mu kasenga, amazeewo emyaka emeka,
ena nga byonna baafu baleetaawo wabimalira bambi mu mbeera eyo. Naye oyo musajja bambi yali asinza nnyo Allah, kutendeeza Allah azikaari. Bwe yali ayogeramukko ne basheekhe n'agamba nti wallahi simanyi oba wano mu Saudi Arabia yonna yonna waliwo asinga obulamu obweyagaza obulungi, ng'alayira n'okulayira nga gwe omutuukako bambi n'okulukusa n'amaziga, naye nga alayira nti wallahi simanyi oba mu Saudi yonna 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 mulimu asinga obulamu obulungi. Abeerawo ku adhikaari n'asoma ku Qur'an. Yali musajja bambi afaayo nnyo mu kutendeeza Allah tabaraka wa ta'ala, naye ng'alayira tamanyi yoba gyali. Kati obulamu obwo obulungi buli wano ku mutima, wa illa oli asobola okufuna byonna byonna ng'omutima teguteredde. Beewa osanga nga bwe tubagambye ng'agenda kwetta nga yesse ensinza ekoze eki entamye ng'awulira egaanye, naye nga ono abirabira kungulu alaba ng'omusajja alina kino nekino, naye nga temuli ssanyu. Eno ensi bwetyo toyinza gifunamu ssanyu nga tozze eri Allah tabaraka wa ta'ala. Era obuwoomerevu bwayo obutuufu kudda eri Allah. Tubole baba tuyita eri essala bagamba bati hayya ala ssala hayya ala alfalah. Falah essanyu bwe bulungi obwo. Era kino nakibagamba nsigala kyakikkaatiriza nti abantu abo abatalina tawhid tebamanyi ensi eno bwewooma. Bwe tuba tunyumya ku life tebamanyi kyebayita life. Ebyo bye banyumya nti bali ku biiki beyambudde, eyo si life. Mitawaana kuzikirira gye bayita life yeyongoza eri ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Tubola abakkiriza bagenda kuba banyumya ku bulamu obwo nga bo bali mu miranga bejjusa nga bajjukira obulamu nga bamugamba wawangaala emyaka 10 nga tayinza kikkiriza 2 mu bulamu obwo. Bababuuza mu Qur'an, bagenda kubabuuza kuonako kam labithtum fil ardi adada sinin, kusimu amalako emyaka emeka? Nga babuuza oyo John Peter oba n'oyo Ibrahim agenda mu ssabo nga bamubuuza ku nsi wamalako emyaka emeka? Oyo gwomanyi yafiira ku myaka 8 7 agenda kugamba qalu labithna yawman aw ba'da yawmin, ku nsi Allah twamalayo olunaku lumu. Agambe nedda naye kituufu terwawera Allah. Oyo yafiira ku 7 ku 8 agambe ekituufu Allah terwawera. Zali baba yawm twali kitundu kya lunaku ssaawa 4 feze twamala ku nsi ezo nga zayogerako mwe yazimbira mwe yazaalira mbu yamala essaawa 4 ku nsi. Esi point nkulu kivula Allah tagenda jirwako nabo, agenda bagamba kituufu illa bithtum illa qalila, kunsi mwamalako kitono. Law annakum kuntum ta'lamun, senga mwali mumanyi tikinsi talina kyeri. Oba oyagala ogiganyulwamu kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bagenda kujjusa nga bagamba ya laitani qaddamtu li hayati, nga zinsanze singa nakolerera obulamu bwange. Ngolo yejjusa life teyagikozesa ensi, baba agikozesa abakkiriza nga bali mu ssanyu olwo, babozaayoza badde eno neeno, bali mu kwebaza alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kati wallahi abola babashiriku abasamize tebana kibagenda nyumya, bannawe bali babanyumya ku life nga bo bali awo bakuyita ku mantalo bakukuna bakuvuma. Simanyi oba kina bakyakuvuma, bajja kuba bamantadde ina abakkiriza bo banyumya ku life. Nga bwolaba abantu be babeeramu oluusi olinanyumya twalidde twakoze bwe tuti ngono ye ataagenza ali awo bambi kali nange nabadde ngenda okugenda nga banne banyumya gye babadde tulidde. Bannaye abasajja basiika enkoko balina engeri gye bagigiramu mu butto, manyi enkaze bweba ngono bambi ye babinyumya bunyumya ali awo tagikola ki. Sajja bakamula kajuisi, manyi kajuisi balina engeri gye bakateekamu amapeera bateeka. Kati oyo abeera awo yeegaga ye obaako kaba katya. Ye life abakkiriza bagenda nyumya obulamu bwe baalimu nga batendeeza Allah nga bamusinza olwo nga bali mu ssanyu, bali eno neeno, bali mu keetala, bali mu keetalo akakaamaanyi. Saba Allah atusaasire. Kati obulamu buno ab'ebitiibwa ayagala okubunyumirwa
ayagala okuba nti afuna obuwomerevu bwabo alina kudduka nadde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Byonna ne bifuna naye nga tolina Allah embeera tekuwomera. Wanagambye walidhalika tajidu almu'min mutma'innan munshariha sadr, kyovola bosanga omukkiriza mu mbeera yonna olusi tafunye na kyakulya ali mu mbeera naye nga omutima gwa alhamdulillah azza eri Allah tabaraka wa ta'ala ala ayati halin kana, ku mbeera yonna gyaba aliko. Sente weziri teziriwo, obulamu bwe busigala bulala nnyo. Kyovola bannabbi temumanyi mwe yagamba mu hadithi ya Suhaibi entuufu erimu Muslim bwe yagambira nti ajaban li amri almu'min, embeera z'omukkiriza kuno ku nsi zeewuunyisa. Inna amrahu kullahu khayr, ensonga ze zonna nnungi. N'omusanga abuliddwa kyakulya embeera ye bayanjawulo, talinga ate zebidaaya ani nga abuliddwa ekyokulya. Bw'afuna ekyengera embeera ye eraba yanjawulo. Nabbi yaginnyonnyola mu hadithi sallallahu alaihi wasallam ng'ageza okulaga nti obulamu bwe bwewuunyisa, bwassanyu bwakweyagala. Ne bwe banga afunyemu emitawaana ku mbeera ew'omusangira ali ku buliri awo, tayinza kuba bigambo ebyo binene ebyabo mungu yananga kye n'ebifaananako bwe bityo. La, essanyu libeerawo ddene liannahu mutaalliqun billahi azza wa jalla, kubanga omutima gwe aba aguzizza eri ani? Allah. Watajidu ghayra almu'min fi qalaqin wa fi hammin wa fi khawfin, agamba osanga oyo atali mukkiriza, atalina tawhidi, ng'ali mu mbeera ebeeraawo bwetyo, mutima gukuba buli kaseera, tetumanyi kiddako, tetuli bwe batyo, obulamu bubeeraawo. Fatajidu alkuffar wa in kanu u'tu min ad-dunya wa zahrataha illa annahum fi hammin, osanga abantu abatakkiriza Allah abajeemu nga wadde Allah bawadde duniya n'ebimuli byayo, zahrataha, zahra byebimuli byayo ebyokwewunda by'edduniya eno byonna nga abirina. wa fi qalaqin wa fi khawfin wala yartahuna, babeera mu mbeera eryawo obulamu yejjusa senga wala yartahuna wala yataladhadhuna bima fi aydihim min mataa'i dunya, bibalimu ebyensi tebabyeyagaliramu, tebafuna ssanyu, tebibawoomera, babeeraawo mu mbeera eyo. Liannahum hurimu min ibadati llahi wa ma'rifati llah, tebalina kumanya Allah na kumusinza na kumutegeera, kati bwe obulamu bwe babeeramu. Alwajhu thani, embeera ey'okubiri bali tunnagigendako, katuddeyo waggulu ku bigambo bya Sheikh. Wano tuba tulaba kunnyonnyola kwa Sheikh Saleh Al-Fawzan, agamba imam walqalbu faqirun bizati ila Allahi min wajhayn, omutima guno mwavu ddala nga gwo gwina kudda eri Allah naddala mu mbeera bbiri. Esooka min jihati al-ibada, mu kumusinza. Bwe guba tegumusinzizza tegugenda kufuna ssanyu. وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل. والوجه الثاني والشيخ أقام بوانسي embeera ey'okubiri omutima gye gwetaagamu Allah waagwo annahu daiman muftaqirun ila haqiqatihi ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gwina kusaba buyambi eri Allah, teri asobola kwemalirira kuno ku nsi. Byonna byetukola atuyambako yani ye Allah. Bwe kuba kusitula mukono tosobola gusitula nga asazeewo ntojja gusitula. Kati ffenna obuyambi obwo gwetaaga okumusinza n'okudda eri Allah okumwegayirira. Fal ibada hiya al-ghaya, ibada kyekigendererwa ekinene, wal isti'anatu hiya al-wasila, ekkubo kwesigamira Allah nakudda gyali Allah tabaraka wa ta'ala. Falau lam yu'inuka Allah, singa Allah takuyambako, lam tastati' an ta'buda, n'okumusinza tokisobola. Kati Allah atuyambako obuyambi ne tusobola okumusinza ne tumwawula. Walihadha min afdali dhikri, muzimu ku adhkari ennungi ezimanyiddwa, la hawla wala quwwata illa billah. Tewali asobola tujja mu mbeera n'amaanyi okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba Sheikh waggulu wano
وهي العلة الفاعلية والقلب ندم ونبتبادة تنينولا بنيني مبفونزه تو القلب ومتما قنو لا يصلح تقوينزا كلونغوكا ولا يفلح تقوينزا كسانيوكا ولا يلتذ ولا يسر تقوينزا كومرزا تقوينزا فنا السانيو ولا يطيب تقوينزا كلونجوا ولا يسكن تقوينزا كتبينكرا ولا يطمئن أقول قلناك مكبرا قلناك ترد كتبينكد إلا بعبادة ربه okujja ko nga gusinza omulezi waago kyekiyinza okutebenkeza kyekiyinza okuweesa essanyu mu nsi eno n'owulira nga ensi ewooma wa hubbihi n'okwagala Allah nga ku mutima guliko okwagala Allah kyekyo ekigenda okuweesa essanyu wal inabati ilayhi n'okudda gyali ng'embeera yonna odduka n'odda eri Allah tabaraka wa ta'ala walaw hasala lahu kullu ma yaltadhu bihi min al-makhluqati lam yatma'inna senga ofuna kyonna buli byolowooza ebyensi eno abantu bye balowoozaako ebirungi alina kino buli kimu kyonna awo nti weekiri tayinza kufuna ssanyu walam yaskunu idh fihi faqrun dhati ila rabbihi kubanga obwavu mwe buli temuli tawhidi mu mutima kati ogwo omutima gwetaaga Allah bw'oba oyagala gutereere ofune essanyu bw'oba tokirina tosobola wa min haythu huwa maabuduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu kubanga alina kwagala Allah we gwalina okunoonya gwalina okusinza wa bidhalika yahsulu lahu alfarahu wassururu bw'oba ekyo kifunye ngozze eri Allah oba ogenda kufuna ekiyitibwa essanyu essanyu eryo walladha n'okuwoomereza okwo okulungi wanni'matu n'ebyengera mu nsi byeyagaliremu wassukuunu wattuma'aniina n'okutebenkera n'owulira nga life etambula n'owulira nga life yeeyo kasitodde eri Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha la yahsulu lahu illa bi'i'anati llahi lahu era ekyo toyinza kifuna okugyako nga Allah akuyambyeko kyova olaba tumwegayirira nnyo Allah ebbanga lyonna n'okumusaba okutukolera ekyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in omusaba Allah isti'ana yitalabu al-awn oba omusaba kukuyambeko yakuyambako n'omutegeera n'omusinza la yaqdiru ala tahsili dhalika lahu illa Allah tasobola kituukako ekyo okujjako nga Allah yakimuwadde fahuwa daiman muftaqirun ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu mbeera zonna ekyo tukyetaaga amazima ago ag'okusinza Allah n'okwesigamira Allah fa innahu law u'ina ala husuni ma yuhibbuhu wa yatlubuhu wa yashtahihi wa yuriduhu wa lam yahsul lahu ibadatuhu lillahi bihaythu yakunu huwa غاية مراده ونهايته ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول أقام الشيخ فإنه لو أعين على حصول ما يحبه سنغا الله بامو يامبيه كفune ekyo kyayagala ky'okumusinza n'ekyo kyanoonyera kyalulunkanira n'abanga akifunye n'asinza Allah tabaraka wa ta'ala ensonga eyo eteredde bulungi aba yesiimye Sheikh agamba Sheikh Fawzan wanwazi babinyonaga famata lam yahsul lahu hadha lam yakun kad haqqaqa haqiqata la ilaha illa Allah fal'i'ana min Allah idha kanat ala umuri ad-dunya wa matami'iha fa innaha la tughni 'anil 'abdi shay'an Allah wakuyambako kubina eby'eddunya n'ofuna mali tebina kye bigasa nga Allah takuyambyeko kumusinza kuba ebisawo yonna biggwawo bigenda kyoba olina okwegayirira Allah akuyambeko kwe kubeera nti akuwa okumusinza n'agamba Sheikh wa kulla ma siwahu innama yuhibbuhu li ajlihi wa kulla ma siwahu innama yuhibbuhu li ajlihi ay ma siwa Allah byonna bitali Allah subhanahu wa ta'ala tulina kubikulembeza olina kukulembeza kwagala Allah la yuhibbu shay'an li dhatihi illa lillah kyonna kyoyagala kyagale kulwani kulwa Allah famata lam yahsul lahu hadha lam yakun kad haqqaqa haqiqata la ilaha illa Allah
ekyo oba tokirina oba tonnatereeza la ilaha illallah. La ilaha illallah etuufu olina okuba nga oyagadde ku lwa Allah era okyawa ku lwa Allah. Wala haqqaqa at-tawhida wal-ubudiyya wal-mahabba. Atakirina ekyo aba tatereezanga tawhid, kusinza Allah na kwagala Allah kutuufu. Wa kana fihi min an-naqsi wal-aibi bal min al-alami, abeeramu obukendeevu n'akamogo omuntu atatereezanga tawhid. Bal min al-alami, abeera n'obulumi ku mutima, embeera walhasra kwe kufaafaagana. Ebbanga buli bw'onyongera okunyweza tawhid n'okweyagala, buli bw'okendeeza yennaku wal-adhab bihasabi dhalika, n'ebibonerezo mu nsi muno okubonaabona okusinziira tawhid bw'omusuula. Yokoba omufaako n'obulamu gye bukoma okugondera, gye bukoma okunyumira. Kyagezaako okulaga sheekhe wano rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Agamba sheekhe wansi wano tulize ebigambo bino ebirungi. Fa idha faqada al-abdu at-tuma'anina wal-unsu billah, singa omuntu abeera mu nsi muno nga tayewulira embeera ayagala oba nakufa, obulamu tebumunyumiramu wadde, kyaba amanya fa innahu lam yuhaqqiq la ilaha illa Allah, tatereezanga la ilaha illa Allah. Awe wavudde obuzibu okuwulira nga awulira obulamu bwekyaye, teyeyagala la ilaha illa Allah tennatera, aba alina kwongera kulaba tawhidi waali atya. Lianna ma'na la ilaha illa Allah la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Wal ilah ma'nahu al mahbub, al ilah yo yayagalwa. Kati bw'omwagala tayinza nayo butakwagala kuwa bulamu bulungi. Idhan bw'olabanga emitawaana mingi eno neeno, manya weekyekinge waliwo obunafu mu kutendereza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe buba bukutuusa ku mbeera efaananako bwetyo. وعبادة الله هي التي تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور والصبر والاحتساب والثواب والثبات. okusinza Allah kyekyo ekireeta obulamu obulungi obujjuddemu essanyu obweyagaza. Wa ma'na la ilaha illa Allah la ma'buda bihaqqin illa Allah, amakulu ga la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Wa kulla ma'budin siwa Allah fa ibadatuhu batila, byonna ebisinzibwa bitali Allah kubisinza kikyamu. Lianna hunaka ma'budati ghayra Allah. Wano sheekha akulaga ensivunula entuufu y'ekigambo la ilaha illa Allah. Waliyo ebirala ebisinzibwa bitali Allah, naye ababisinza tebalina ssanyu, bali mu mbeera ya ntiisa, babeerawo ku bunkenke. Bajjajja baagala kino, olubaala akwetaaza kino, tatereera adde eno neeno, bino tewabisobya wakola bwoti, naye asinza Allah. Obulamu obwe butyo bunyuma. عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به. عاقبة enkomerero wajja agenda bifunikira omuntu aleka Allah n'atajja eri Allah, kwesigamira Allah we, kusinza Allah we, si gwasaba obuyambi, kyekiddirira ku mbeera ye ku bulamu bwe. Awo tujja okutandikira walau saa fi hadha almatlubu walam yakun musta'inan billah mutawakkilan alayhi muftaqiran alayhi fi husunihi lam yahsunu lahu. Insha Allah tujja okutandikira ku nsonga eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. الله أكبر الله أكبر.